Temudayo kugula wantu walala wonna tiketi. So tuziba wakula isi air ticket. Oyagala Emirates ya Uganda Air. Ethiopian. What ticket you want to travel? Yeah, to Kulanama tours and travel. Hey! Nyabo. Abasabo ne banyabo njagala okubategeeza nti Kulanama tours and travel eggulawo olunaku olwaleero. Kulanama tours and travel tuggulawo mu butongole okutambuza abantu okubalambuza Uganda. Basabo ne banyabo muwulira nti Uganda zaabu naye abantu tebamanyi nti Uganda zaabu. Tutuuka mawanga g'abazungu eyo yonna nga bagamba nti Uganda the pearl of Africa. Naye njagala kubategeeza nti Uganda zaabu, ogenda kubeera Uganda, olambule Uganda, olambule n'amawanga amalala. Kati bassebo ne banyabo olunaku luno olwaleero tiketi, kutambula, kukola kutya zino ze ofisi zaffe mukkirize tuzibalambuze mpola mpola mugende nga muziraba nga bwe zifaanana ate mujje mwetegereza ebintu ebirala byonna. Bassebo ne banyabo njagala okubooleka nti mukama waffe omukulu manager yono era yagenda okwasaganya omulimu guno, yagenda okubanjulira byonna bwe bitambula. So office yaffe eno ya operations wano tubanga tugenda okubanga tufumbira buli kimu. So era setup mujiraba abana bagenda kubanga batuula wano nga bakolera emirimu gyabwe abali mu operation. Dala kutuwa zaffe za wano mu nsi yaffe mu Uganda ng'okugenda mu parks zaffe ez'enjawulo nga Action Falls National Park, Queen Elizabeth National Park, Lake Mbulu National Park, Chidepo National Park ne parks endala. So ngenda kubalambuza ekifo kyaffe kino kyonna mulabe nga bwe kifaanana era ngenda kubasaba tugende tutambule tuddeko n'eri mbalage buli kimu nga bwe kiri wano Kulanama tours and travel. So zino ze zimu ku motoka zaffe ze tukozesa mu tours and travel okutambuza abagenyi baffe. Era omukisa gwe tugugaba nti omugenyi wabeera omugenyi kyayagala kitumuwa. Omugenyi wagamba nti njagala Land Cruiser short tugirina, bwagamba nti njagala Land Cruiser ng'eri extended tugirina, wagamba nti njagala kozesa van wa drone nayo tukola ki nayo tugirina. N'ekirala capacity yonna omugenyi waffe gy'abeera agamba nti capacity eno oba abantu bano bennyina emmotoka zaffe tuzirina era abantu abo emmotoka gye tumuwa ebeefitinga ku bantu baba ayina mu safari. Naye oba oyagala zino 10 oba 15 nga omugenyi baalina tuba tusobola okukola ki okumuweereza obulungi. Era musobola n'okuyingirako munda ne muziraba mulimu fridge, buli omu atuula ku ntebe nga yiye naaba nga atudde bulungi ng'ali comfortable waggulu y'ebikula. So emmotoka zino bweti bwebeera tuba nga tuli mu park tutambula nga tuli munda muno okuba nga tusobola okulaba ebisolo nga ne paaka yonna weekola ki nga bwebeera. Tetubeera muli munda era bwe tutuuka mu paaka abagenyi baffe bajja kuba nga basobola okuyimirira ng'asobola okutambula n'alaba buli kimu ekikola ki ekiba kigenda mu maaso. Ne van nayo bweti bweri nti naye waggulu era zibako ebeerako pop up. Emabega wano wabeerawo fridge weeri bulungi oli ayinza okugamba nti njagala ebintu byange bibeere nga binyogoga. Kuliko abagenyi abamu nga balina insulini nga balina empiso zaabwe ezayinza ddala abazungu nga yetaaga ebeere mu cold weather. So fridge weeri tulina wali mabega wetuteeka bags zaabwe bulungi nnyo. Emmotoka zonna tuzikola ki? Tuzirina. Tulina baasi erimu endongo. Endongo yonna ey'abadigizi kakati olinya bulinyi ate n'ensolo terina weekusanga kutulugunya. Kituufu. Obeera munda ensolo terina weekusanga kutulugunya. Emmotoka zaffe ennungi nga tukulambuza Uganda ate tusobola okutambuza Uganda, Kenya, Rwanda ne Tanzania nga tukutwala mu nsi yonna gy'oyagala ey'ebiki ey'ebisolo. Bassebo ne banyabo emmotoka zino mumu nnyo mmotoka nnungi nnyo z'emmotoka ez'ebyobulambuzi buli kimu kyonna tukirina ku Kulanama tours and travel. Titukoma ku ekyo abantu bonna abeetaaga okulambula Uganda twagala kubalaga nti Uganda zaabu tuzirina ne tukutwala misolo yonna nga bwe birina okubeera. Kale nno bassebo ne banyabo so kubalaba. So eno ofisi yaffe
abagenyi bonna baba bakatuuka tulina waiting chair yaffe wano omugenyi wanaba nga avuddewo ku waiting chair then ajja kuba nga asobola okuyingira wano mu ofisi yaffe ne tuba nga tukola ki nga tumukolako mbadde mbasaba mujje mulabe ofisi yaffe nga bwekola ki nga bwefaanana Kulanama Tours and Travel. Ofisi yaffe nnungi bweti bwefaanana Kulanama Tours and Travel era kantwala omukisa guno okutegeeza eggwanga lyonna nti ffe Kulanama Tours and Travel tuli bammemba ba Uganda Tourism Board. Uganda Tourism Board kye kitongole ekikulira obulambuzi mu Uganda. Tetukoma okwo era nga tuli registered with the Registry of Companies mu Uganda URSB. Tetukoma okwo ne tuba nga tuli registered with URA. Tetukoma okwo nga tuli registered with Uganda Tour Operators Association oba auto. So mbadde mbasaba mutujjumbire services zaffe tuli legit ebintu byetukola tubimanyi ate nga tourism tumuluddemu ebbanga ddene ng'ovudde ku tourism tuissuinga tickets tugenda kubanga tuissuinga tickets zonna eza airlines zonna ng'otandikira ku Our Might Uganda Airlines, Air Arabia, Emirates, Flynas, KLM n'ennyonyi endala zonna tugenda kubanga tuissuinga tickets zaazo. So mbadde mbasaba okuva ku bantu bonna babadde babalimbalimba babadde babawa ebicupi babadde babawa ebintu nga tebitegerekeka olwaleero Kulanama Tours and Travel azze okumalawo embeera yonna. So tusangibwa wano emutungo Kigo tuba kumpi ne Serena. So tubaaniriza mubenga mutukyalirako ku ofisi zaffe ne ku mitimbagano gyaffe era nakosobola okutusangako. Era basebo ne banyabo Kulanama Tours and Travel Uganda zabwe fe tuyina amazike amanene fekka mu Africa gasangibwa mu nsi Uganda. Amazike ago gakola amaka, gakola family, kojja, mama, tata, omwana n'ogasanga nga n'okulwana mugalwana mu amalala ne gakyalira gannago. Biri wano gende bwindi olabe kakati Uganda mu nsi yonna fe tuyina ekinyonyi kino. Munsi yonna ffe tulina ekinyonyi ekyo Chubbil naye mu Luganda nyinza babuze ekibuzo bakiyita batya kisangibwa ku kizingaawo Mabamba. Abazungu bava e Bulaaya abantu bava mu nsi yonna nga bazze okulaba ekinyonyi ekyo kyokka kisangibwa Mabamba wano tikirina mu nsi walala wonna wekiri nga si kya keegi nga si kirunde bulunzi. Uganda zaabu basaba ne banyabo bwe tuba tukola ekintu kino tukikola omugenyi waffe bwajja wano ekisooka kwe kujjako data we. Tuyina wifi weri data ogijjako mu ofisi muno ne tubeera nga tukuwa data. Ku Kulanama Tours and Travel tuyina AC omuntu asobola okuba nga anyogoga bulungi n'awulira. Ate Kulanama Tours and Travel security yaffe nnungi. Security ya Uganda Police ndoza mwena mugirabye okuva ku gate. Security ya Uganda Police kitegeeza tukuuma abantu baffe n'ebintu ebyo bye baba bakoze ki bazabyo. Ku Kulanama Tours and Travel tuli Baganda tuwagira baffe Ssaabasajja Kabaka. Tuwagira baffe Ssaabasajja Kabaka ate era tukimanyi bulungi nti tuli mu gavumenti ya Uganda. Basebo ne banyabo office ejjudde tuyina ba operation manager abali professional si bakugattiriza era ndowooza mutulabye mu bifaananyi bingi temubalabangako kubanga twabaleese by professional. Akaseera kano tutuuse mbadde nsaba director soko yanirize ku bantu balyoke baddemu. Kulanama Tours and Travel tuyina director waffe ate brand ambassador ate nga director Senga Kulanama. Brand ambassador siyesitesha kakati director ate brand ambassador nja kubuulira n'ekirala. Basabo ne banyabo tusanyuse okubalabako ffe Kulanama Tours and Travel tour eri trusted mu Uganda. Wotasuubirira kufuna kizibu kyonna
tugenda kuba tuleeta abalambuzi baffe abalungi ennyo abazungu ate babeere safe nga bakuumibwa bulungi ne Uganda Police batambulira mu mmotoka ennungi ennyo eziri bulletproof basobo ne bannyabo tulina operation manager tulina everything naye ebigambo byange bitono kubanga nsi yabusiya njagala operation manager amala okubeeyanjulira abannyonnyole tulina wano ndowooza manager abannyonnyodde owa air ticketing agenda abannyonnyola katusooke ne operation officer kwasaganya omutimbagano waali side waali director waffe bonna bagenda kuba babanyonnyola tuyanziza nnyo director tuyanzeege wano mu Kulanama Tours and Travel kampani eno mu kugigulawo tulina ebiruubirirwa ebiruubirirwa okusookera ddala kwe kulaba nga tutambuza abantu baffe okuva mu game park emu paka mu esembayo tulina game parks nyingi tulina game parks almost 10 mu bisolo by'enjawulo tulina game reserves 13 ebyo nabyo byakulambula so olunaku olwaleero twagadde tugulewo ofisi zaffe zino zibadde zikola ne officially twagala tutandike n'omugondo tutandike okubatambuza so mwenna abali eyo mutweyunire mujje tulina abantu abakugu mu system tulina omwami nga omwamulabye mukugu nnyo mu system ya tourism n'omukyala naye mwali nange kennyini emyaka almost 15 mu kintu kino so tuba tukitegeera so tubasabye mujje mutweyunire services zaffe ennungi babalaze emmotoka zaffe emmotoka ezo tulina nyingi ezo zokka zetusobodde okubaleeterako wano kubanga endala ziri mu mirimu mukimanyi bulungi kati essaawa zino tuli mu peak season ziri mu field ziri mu game parks zikola so ezo ezisigaddewo ze tulese tubalageko tubalage nti omulimu gwe tuzza okukola oba omulimu gwe tukola tukola ki tugumanyi so n'olwensonga eyo mbaaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala basaba ne banyabo aba ticket mutegedde peak season ticket mama secretary yogerako ku ticket oyo antawanyako kimu butamanya Luganda. Hello, we are most welcome to see you at Kulanama Tours and Travel. As you see, we are going to explore along together. I'm going to talk about tickets. We'll make sure we give you the best rates of tickets on the best airlines. Have Flyby, Emirates, Uganda Airlines. We have to support our country also. So here we will be giving you the best service on tickets so that you make sure you have a smooth and stress-free trip on each and every travel. Thank you. Mubimanye ebyoluzungu oluusi tebiba bingi. Basobo ne banyabo emitimbagano gyaffe tuli ku website bw'obanga olaba Kulanama Tours and Travel tunoonyeeko ku website, TikTok account, tunoonyeeko ku Twitter, tunoonyeeko ku Facebook Kulanama Tours and Travel. Tuyina history omulungi ennyo bintu byonna baba yogerako eri abantu. Nsanyusa okubalaba media eno Kulanama Tours and Travel nze Kigundu Mubowa nze omulimu ogwange ndi specialist mu IT era mbeera nnyo background okulwaninga off and on services ezo so abaagala okukola bookings online abaagala okusharinga information olina byagala booking online oyagala sasulya online system yaffe eri guaranteed era teinaawo nkola yonna esobola kutwala sente zo nga zivudde ku account banka ne ziyitawo oba ziyisiza ku simu yo waves eza flutter waves zonna zi world pay zonna kweziri osobola okubookinga bulungi nnyo oba oyagala kubookinga nga obookinga direct online osobola oyitayo era lisiti yo ekukubirawo awo wennyini n'ogifuna mu budde era bw'ojja mu kifo kino olagayo bulungi tiketi olagayo bulungi risiiti olagayo bulungi document ebeera ekuweereddwa ku system ya online era tujja kuba tusharinga information endala nyingi oddibwamu mangu nnyo social media accounts gyeziri message yonna gy'owandiika ng'oyise ku website yaffe eya Kulanama Tours and Travel osobola bulungi nnyo okubanga oddibwamu mu budde oba bwennyini we call it instantly bakuddamu mu bwangu oba bwennyini so
system zaffe zonna ziryoke wonna woba oyise osobola okubanga ate okutuukako tukakasa nti bwe tuyita mu koleni eya digital era tujja kubanga tukutuukako bulungi nga nawe otutuukako bulungi ate nga buli kimu kitambula bulijjo. Bassebo ne banyabo yongerako ku nkola y'emitimbagano. Bassebo ne banyabo mbalamusizzaako ino gye mutusaako engalo. Erinnya eryange Kabobya Kiramuzamu nnyo abasinga mumanyi nga Zigino Emotoka nga neegase ku Kulanama Tours and Travel nga digital marketing expert era agenda okubeera nga tukwasaganya social media platforms zaayo. Tusuubira nti social media is one of the ventures abavubuka gye bayetirako okuba nga beexploring ebintu bingi. Ku Kulanama Tours and Travel we are giving out opportunities to all those youths abaagala okuba nga beexploring their country. Babaddeeyo nga babbibwa, babaddeeyo nga tebalina tour company gyasobola kwesiga, bafuna obubenje ku makubo, tebalina guidance, wabula wano tulina ba experts ab'enjawulo abagenda okuba nga babakwasaganya mu bintu ebyo. Social media platforms zaffe ziri very active era zigenda kuba zirunninga bulungi nnyo. Tubasuubiza tugenda kuba ne campaigns ez'enjawulo abavubuka bagenda okwengegingamu nga bafunamu ebirabo eby'enjawulo okuva mu Kulanama Tours and Travel. Kulanama Tours and Travel yo kyerubirirwamu kyakubeera nga we transform Uganda's tourism. Twagala Uganda's tourism to take it to its peak. So buli muvubuka ali eyo twagala okozesa eddoboozi yo tugenda kuteekawo campaigns ez'enjawulo, mugenda wangula ssente ez'enjawulo ku social media platforms zaffe ez'enjawulo, n'abasinga likes n'asinga views. So twagala tubawe emirimu ate twagala mubeere nga nammwe munganyulwamu wano ku Kulanama Tours and Travel. Nsigadde nze Zedmo Kusabatontomi, social media manager. Tuyina trip Bassebo ne banyabo njagala kubabuulira Kulanama Tours and Travel tekomye ku ekyo kyokka. Kulanama Tours and Travel eina trip tugenda mu Maxon Falls gye tulagange ennaku z'omwezi manager tugende maaso. Webale nnyo director waffe kakati nga ennaku z'omwezi 12, 13 ne 14 tugenda kubeera mu Maxon Falls National Park e Masindi. Era ku mulundi guno twagala nnyo buli muntu ayagala okutwegattako okubanga jja bookinga city nga bukola ki nga bukyali. So tugenda simbula nga 12 tujja kusimbula wano wennyini Kulanama Tours and Travel. Embeera egenda kubeera y'amaanyi nnyo nti tugenda kubanga tukubibwa Uganda Police okuva tunasimbula e Kampala paka tunatuuka e Masindi, then tuve e Masindi tuyite ku Bobby Road tukirire wansi ku gate ya National Park. So tusuubira ebintu bingi nga tugenda kola game drive, tugenda kola top of the falls visit, tugenda ku hiking paka ku top of the falls, then tugenda kuba campfire we tugenda okusula. So tugenda kola activities nyingi nnyo. So mbadde mbasaba mwenna abagenda okutubeerako tuna ne boat cruise naye genda kubeerako bona abasuubira okweyungako to making sure nti tubookinga you book your slot in time nga okuvanga ennaku z'omwezi 12 tusimbulanga 12 nga 13 tukomawo nga 14 omwezi ogw'omunaana guno gwennyini omwaka. So Bassebo ne banyabo mbasaba mubeere part of it, mugenda kulaba wenjawulo n'abalala. Njagala kubategeeza Bassebo ne banyabo Kulanama Tours and Travel eyo no follows eyo Maxon byebimu ku byobulambuzi ebisinga okuba ebirungi mu Uganda. Era ngenda kubongerako ennaku ziri 12 omwezi gwa munaana, 12 lwe tugenda, 13 tubeereyo, kati ate nga 14 tulyoke tukome wano tugenda kumalayo ennaku 3. Social media platforms zaffe mwenna ababadde wano Senga Kulanama bawadde offer mugenda kutambula bwerere free of charge. Social media platform ababadde wano mwenna mugenda kubanga mutambula muoleke bannayuganda kyekigenda okubeerayo omwezi gwakumeka gwa munaana. Era njagala kubabuulira ebiri mu Maxon Falls ndyoke nkomewo kubanga titwagala kulambuza abantu bintu nga timubimanyi, titwagala kubooleka nti Uganda zabwe nga timugikolaki timugimanyi. Tutaddewo tugendagendera mu bus erimu endongo twazireeta erimu ekidongo nga kikuba. Era twagala okubategeeza nti bwe tunaatuuka eri mu bisolo baganyeyo ebyuma ebidongo tufunye ebweru wa game endongo egenda kuvuga Ajati Stesa Mayanja brand ambassador wa kampani eno
agenda kuba kuba omuziki mpaka ku makya nga tuli eri byonna biri ku tiketi eyo emitwalo go 5 twabaze nti no zijja kuba miliyoni 1.2 Senga Kulanama naga nti baleeta 5 Kulanama Tours and Travel mbongereddeko ennaku mmeka 3 kuliko okusula kuliko okulya kuliko okutambula kuliko gate main gate zonna we mugenda okuyingira entries zonna nga zisasuddwa osasula emitwalo gy'ameka 5 kati baba sekigiro kwate mu nsawo eri ebintu bikole bitambule kakati ebiri mu Maxon njagala baba abibabuulire. Okay, mu Maxon Falls tulinayo ebisolo bingi. Tulinayo empologoma, tulinayo envubu, tulinayo entulege, tulinayo obugabi, tulina species z'obugabi nyingi. Olwo olunaku tujja ziraba, tujja zisomako, aye tujja ziyiga. So olwo olunaku tugenda kubeera lulungi nnyo nti tugenda kuba tusoma mu kulambula. Kubanga abantu bangi eggwanga lyabwe tebalimanyi. Balibeeramu naye tebatagula nko bigere kugendako mu bifo ng'ebyo balowooza bya bbeeyi balowooza okubeerayo tekusoboka naye ko olunaku tugenda balaga nti buli kimu kisoboka. So ku Maxon Falls tulina activities nyingi zetujja okukola. Mulimu okuhikinga ng'omukulu yakyogeddeko. Hiking eyo bava ku bottom of the falls ne bayambuka waggulu ku top nga batambula ne balaba ekyalirire bakiyita batya ekiyirire ekyo okuva waggulu nga bwe kikka. So era tiimu yaffe eyaba drivers ejja kuba balinze waggulu eyo okuba pikinga ate okubazza. Tulina boat olweggulo nga boat cruise lyate lyeddene lijja kuba ligenda okubaseeya okuva ku nga mulambula amazzi ebisolo mulimu ebyekulula ebyomu mazzi mulimu emisota mulimu crocodile buli kimu mujja kuba mukiraba. So tubasaba olunaku olwo mulujjumbire mutuleeza akasente kamwe bulungi nnyo mujje tugende tulambule. Era osobola okutandika okubuukinga kati ewa General Secretary. General Secretary waali mwana muwala muto ate nno njagala kubaabuulira abantu betukozesa bayivu titwalonze balonze emirimu bagikola ki bagisoma era njagala okubalagako manye ntamwewulira mubereberye sooka obanyonnyola ebitabo byali bitya wasoma ki abantu babitigiritse mbire wano leero kanjogere mu Luganda olumanyi nina diploma mu air ticketing and tours and traveling foundation. Nakola diploma era namaliriza mwaka guwedde mu November. Mubitegedde bulungi kakati manager wasoma otya managing otya ebintu? Nze nina degree mu kubala accounting then ekirala nina diploma mu tourism and hospitality. So tourism and hospitality tubitambulira wamu kugamba ebyobulambuzi n'ebyokusula byonna bitambula mutubula tubigatta tourism and hospitality. Ekirala mbadde mu tourism field yokka emyaka 13 nga mwendi mu tourism company. Ate ekirala nkozeeko mu companies ez'enjawulo eza tourism era olwaleero ndi mu Kulanama Tours and Travel. So ebintu tugwamu migwe emirimu tugimanyi era kikola tukimanyi. Ebigambo mbiwulidde mwagala mbawe operation manager oyina obumanyi bukomawa? Nze nno maze emyaka 15 mu field ya tourism. Nakolako mu hotels nga Golf Course, Hotel Africana, Royal Suites, Afrique Suites. Ezo bazikolako edda. Naye ne tumala ne tuyingira mu tourism. Ka tourism eyo ngazi tugimazeemu ebbanga ddene nnyo. So nyimazeemu emyaka gyange 15 obumanyirivu mbulina. Sebo jangu weyogereko. Era ebigambo byonna oyitwa oli jjajja? Weyogereko sebo. Yenze Kyeyuna Jude, director ekitongole kita Sanchez Foundation. Ekitongole Sanchez Foundation tulwanirira ddembe lya buli Munnayuganda awangalira ebweru w'eggwanga. Ensobi tukwasaganya byonna tubikwasaganya mu Kulanama Foundation. Kakati olwokuba tulina abalwanirizi b'eddembe tulina biki
eno ye kampani yokka lujja gy'osobola okubuulira omuntu ng'oyimiridde ku Star TV, Dickson gy'osobola okugamba omuntu ng'oli ku Bukedde nti eyo yeesigika. Era mu Uganda teriiwo tourism yali eguddewo nga bwe tuguddewo, teriiwo tourism erina ofiisi ze tulina, teriiwo tourism erina motoka ze tulina. Kubanga abantu babuuza naye eri gye muli mukola mirimu ki? Bassebo ne bannyabo ffe tukola, twajja kwongerako Uganda tafaali so si kugikakkanya. Bw'oleeta akasente ko wano obeera safe. Era abazungu abava ebweru twagala okubalaga nti Africa, part of Africa, Uganda zabu, tugenda kubalagira ddala Uganda zabu bweri, tugenda kubalaga tutya. Bassebo ne bannyabo njagala no muntu nulize bulungi kamera ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga twafuna nomination. Jumba Lubowa Aligaweesa yafuna nomination mu award mu America, award eri mu Hollywood. Era okuva wano olunaku luno olwaleero tugenda mu Hollywood e California ne maama Senga Kulanama ng'ennaku z'omwezi 27. Bwe tutuuka mu America nga 27, 28 bwe tujja okutuukayo 29 tuwummulemu 3 ngenda kuba nkutte bendera ya Uganda. Nze muyimbi asoose okugenda mu Hollywood nga nvudde mu Uganda. Nze mulaba ba John Rembo baswazi miga. Kakati eyo bwe tuvaayo ngenda kuba ku red carpet nga nkutte bendera ya Uganda nga ngiwanise. Era bwe nkomawo president ajja kunindira ntebe kuba nkomawo n'omudaali. Award ngenda kugireeta wano. Eyo bwe tuvaayo tugenda kwolekera Dubai. Tugenda kuvaayo ng'ennaku z'omwezi 8, ng'ennaku z'omwezi 8 tugenda kugwa ku kisaawe ky'e Dubai. Bwe tunaagwa e Dubai ng'ennaku z'omwezi 9 tuperforminge mu award eziri e Dubai. Mu kuperforminga okwo ng'ennaku z'omwezi 9 ng'ennaku z'omwezi 10 tugenda kuba tukomawo wano. Ng'ennaku z'omwezi 12 tugende mu Falls Maxon. Ng'ennaku z'omwezi 16 tugenda kubeera South Africa. Tugenda kubeera South Africa mu Yuna because of performance. Kakati bassebo ne bannyabo tours and travel eyakulanama mwe tugenda okutravelingira. Ate era ze ticket ezaffe kati bwe tuba tutambula lwaki omuntu akukutwala gy'atagendanga? Omuntu tasobola kulagirira kubo lyatayitanga. Bwe nga nti nkutwala mu America kubanze mbeerayo, bwe nga nti nkutwala London kubanga mbeerayo, bwe nkugamba nti nkutwala Maxon kubanga gye nkolaki, bwe nga nti nkutwala South Africa kubanga gye nkolaki. Kakati bassebo ne bannyabo Kulanama Tours and Travel tutravelinga ffenna. Abantu bonna betutavulinga nabo lwakuba titubaleeta mu kamera, naye ffe tutambula era tugenda kutambula n'abantu. Twali badde tulina Canada ku ssaawa eno naye trip ye Canada twagidooginze olw'okuba twabadde twagala okukola ki? Okuggulawo. Kati ffe tumanyi okutambuza abantu. Era bassebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda kuba ne press conference nga tulaga tumaze okutimbibwa ku billboard za America zonna. Tuli kuli twewuba bwe genda ku mitimbagano kwe tuli mu America. Kakati ababadde bagoba waliwo ekintu kyali kimu. Bobi Wine yagamba nti mu ntandikwa ekirooto ekyammwe kyali kyakutambula ng'ekyaffe kyakola ki? Kyakubuuka. Kakati ebintu bino tubikola kubanga biri ku budget. Gomanyi bya Bobi Wine nze mmanyi bya Mick Wine. Mick Wine yagamba tweyagalize tufune. Tumanye obuwangwa bwaffe gye tuva tulyoke tugatteko ebirala. Mick Wine bw'atyo bw'agamba. Kakati bassebo ne bannyabo oluyimba timumbuuza nti naye oluyimba lwe banominatinze luyimba ki? Oluyimba luyitibwa situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafa dda munnange ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale balige yankona negendedde. Bantu bakatonda ndowooza ebigambo olwaleero gundi yaffe tugimaliriza. Mama olina kyongerako?
Njagala kwongera kutumira ku Tone ne Mukululuja ne banna social medias platform abalina emikutu gyonna aba TV zonna mu ggwanga tubaagala nnyo. TV zonna mu ggwanga mutandika tuweereza bakitunzi bammwe twagala kuteekayo obulango bwaffe kubanga ambasada waffe Stesha ali bize mu studio ali mu kuloginga kalango ini. Naye waliwo ababuuza mbu Stesa si brand ambassador. Manager Lawrence ababuzeewo. Uyo mmalo omutunuulira Manager Lawrence. Mutegeera nti Stesa Mayanja ye brand ambassador. Basebo ne banya bagenda kikola era tugenda kukikola bulungi. Njagala kwebaza Fiction Douglas, njagala kwebaza Ronnie Genius, njagala kwebaza Team Kachumbali, njagala kwebaza omukulu wa Bukedde TV. Omanyi Bukedde TV eri wano Dix Media wali omukulu yakwataganya emitimbagano gyaffe gyonna ku Bukedde. Njagala kwebaza media platform zonna eziri wano. Naye mu bantu mubaamu ow'enkizo Mukululuja lwaki weekweka abantu jaho yimirire wano era basabo ne banyabo ono tugenda naye South Africa tugenda naye Dubai ne Mukulu Tone tugenda kutambula nabo ekituufu twali badde tubatutte ne mu America naye visa ya America tekolaki no America ya nominate mangu yakitukuyeko wabula njagala kwebaza mulongo waswa aka Bob ye manager wange mu music akola award ezo nembera ki example yakoze ze Dubai era tugenda naye Dubai kakati gwe oba mbere promotion money kabera abajjaja bawo mukisa